Abakozi bano nga bakiikiriddwa abakulembeze baabwe okuva mu matendekero ag'enjawulo. Leero bakwasizza minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo ekiwandiiko kyabwe ku minisitule y'ebyenjigiriza omuli ensonga eziwerako ze beemulugunya ku nsimbi zaabwe. Bano ku nsonga ezimu ze bagamba ezibagulumbya omutwe kyekyokuba nti ne gye buli kati ensimbi zaabwe tezinnabasasulwa nga Pulezidenti Museveni bwe yalagira. Kati ekituliko tukoze petition tugirese wano mu ministry era tugamba singa kesi mwakaniza aganyira sente zaffe nga bwayogera ngo sente basitadde mu Southern Sudan ku evacuatinga abaganda baffe, ekyo tugamba nabo tubagala era nabo batukubira esimu bagala tubayambe kyetwagala emisaala gyaffe egya Julai na arrears 28 billion enhanced salaries for this financial year for all public universities. Ssentebe w'ekibiina ekibagatta ekya Puntisef Jackson Betihama bw'abadde annyonnyola ategeezezza nga bwe bafuna okukakasibwa okuva ewa ssaabawandiisi ow'ekyama owa minisitule y'ebyensimbi Keith Mwakanizi nti ssente zaabwe si zaakubaweebwa kati olw'ensonga nti zirina emirimu egy'amangu gye zaakola. Ekyo tukiraba nga kintu ky'okugamba ngu n'obwaba yafuna directive okuva waggulu tufe tumanyi ngu okujja abantu mu Southern Sudan kubaleta mu Uganda si kizibu kuffe, naye tumanyi ngu waliwo ministry eya disaster and preparedness erina obusobozi kukola ekyo, era na ministry ya defense zirina budget zaazo ezirina kukola operations ng'ezo, era singange sente zaabwe zitamala balina olukusa kufuna sente ezo kuva ku contingency ejje baba balina mu ministry zaabwe oba kusiikinga supplementary gyabwe nga basobole kutwala emirimu gyabwe mu maaso, naye si kusemberera kujja ne baleeta omukono ogwo gumuwanvu ne kukwata emisaala gy'abakozi ba universities ne gitwala Sudan. Jackson Betihama wabula ategeezezza nga bwe bafunye